Sebanyuma, eli legendary, omuwandiisi, omusomesa, omuyimbi Nakinku, atumbudde ebitone, aspreadinze okwagala kwa ati mu Uganda, tunamujjukiranga emirembe n'emirembe. As the curtain closes on his sudden departure, we find ourselves captured within sadness and shock. Yet within this theatrical twist lies his unmistakable signature challenge for us to create even greater art and benefit others. With a dramatic flourish and a twinkle of his eye, this extraordinary actor gifted us with performances that left us spellbound. But it was his behind-the-scene magic that truly set him apart. Naye Kato ng'akugamba nti one day we were going to make it. You always dream big. Naba tujja kufuuka ab'amaanyi tulina kwekiririzaamu. Ne tugenda okupangisa Batu Valley eyo nga tetulina ssente n'emu. Tugenda batusaba $2,200,000 okupangisa Batu Valley eyo. Ng'ejjudde amazzi. Kato oyo n'agamba nti tuyigenda kuyiwa nga buli kimu profesa amanyi kuyiwa mu hadikowa amanyi buli kimu akimanyi. Era ne tuyiwa hadikowa ne tukola ne wajjula paka. Tubadde tuwandiisa omusanyu gwaffe mulungi nnyo era tubadde kweguli Palmaji Loko ne Google TV ne ku DSTV naye no kakati abyonoonye bannange oyo aliwo myaka 3 mwesatu nga tuli ffenna twatandika tusina kyennimbe tonga nti nnimba you can't speak but I'm telling you that was the gospel truth. But how come era okwagala kwaffe ne Kato kwajja kutya twalina night rehearsal oluvamamaza tuyingiza Black Pause nga tannafuuka mulenzi musajja yalina emyaka 16 tumaze naye emyaka 3 naye nga 27 twali ki twali so close nga buli kimu tukikola ki nga tukikola babiri ne Kato Lubwama buli kimu okuva mu 96 mpaka emyaka 27 tukola ki ekibadde waabo. Kato musisinkana twayingira lunaku lumu nga tuyingira ki naye bannanyagala naye bakubanga Kato yannyingiza nnyo mu kika kye. Jjajja olwebwa emyaka 15 ewangaala ennyo jjajja wa Kato bino yabitunyumiza nga tuli mu wakyava ku ki ngenda kukiddamu wano wandizimbye enjawo tubajja kutwogerera nagamba Haji gwe tumanyi nti nze kyembeerako kinene siibaka nsula ntunula Kato kiki nga talina ki mirembe. Nagamba Haji bansaba ennyumba sikulimba bansaba ki ennyumba naye nkole ki. At the end of the day Kato kwe kuzima ennyumba ne mugamba nti kati kyogamba ovudde mu Katoliki nti sisobola kuva mu ki. Ne Brenda muwala we omukulu twamubatirizaawa ku sentimenti yaawo nga jjajja